Kale kusema official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko. Olunaku lwa Monday tubaaniriza era tubakulisayo mu weekend. Byonna bye basobodde okukola n'ebyagaanye, welcome back. Ate tutandika okutambuza week eno endala. Clarion Integrated Logistics nyala okubanga mbakulagirira abo nno batikka bintu babijja Dubai nga babireeta mu ggwanga Uganda. Ate bakutegeeza nti nno gwe omusuubuzi osobola okubanga obeekwata naawe omuntu alina ebintu bya bulijjo by'oyagala biringa bikuleetebwa. Clarion Integrated Logistics basobola okubanga ate babikuleetera. Bali ku Amuli Port yawe Deira, ojja kubanga bw'obasanga wano mu Kampala bali ku Diamond Trust Building. Bakutegeeza nti nno ebintu by'oku mazzi bituukira mu nnaku 18, eby'omu bbanga bituukira mu nnaku 3. Batikka okuva ku bingi paka ku bintu ebitono ebisemberayo ddala, so genda obeere nga ate obeefunira. Azul Tours and Travel bali awo ku Kyengera Mall, bakuyambako gw'oyagala okutambula. Oyagala kugenda mu Bulaaya kulambula naye nga tonnamanya muntu ayinza kukuyamba. Oyinza okuba olina olugendo wafunye invitation naye ng'ebiddako tomanya asobola kukuyambako okukola paperwork. Ogenda wali okwagala okuteekamu okufuna appointment, bakuwa wala, tusobola okuyambako okusembereza appointment, tusobola n'okuyambako okusobola okubeera nga tukolera paperwork gw'oyagala okuba ng'otambula. Kale Azul Tours and Travel bakutegeeza nti ku namba zaabwe ezo ez'essimu oba jjangu ku offices zaffe ku Kyengera Mall, ate ebintu byongera okugamba nga bitambulira ddala bulungi. Tubaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba mweno wiiki empya. Kale kaakati tuyingiddewo ate okulaba nga tutandika n'agaliwo. Naawe olunaku olwaleero emboozi etuleese olunaku olwaleero y'emboozi y'omuyimbi Rema Namakula ate n'omwami we Dr. Hamza. Rema Namakula ne Dr. Hamza we twogera kati bali mu myaka emeka? Bayanjula yali 2018 19. So egyo emyaka ali mu myaka almost 6 bali mu bufumbo batambuza kintu. Abantu abadde ku mutimbagano kuno relationship endoza yemu ku emboozi ekyasinze okukola amawulire wano. Mujjukira kuva eri okukyala kubaddewo buli omu yeekanze ate Hamza avuddewa, emboozi yali mpanvu nnyo. But to start with things ebisooka nga tujje tutandise nabyo, waliwo emboozi etandise okutambula ku social media egamba nti Rema Namakula n'omwami we Hamza they are no more, bayawukanye. So baddawo ne ngamba naye amaanyi agateereddwa mu mboozi eno wayinza okuba waliwo ng'agamba nti Rema ayinza okwawukana, ne ngamba no, katuddeyo. Omanyi ekisinga okubeera ekizibu bannayuganda kwerabira. Relationship abantu bagitaddeko amaanyi mangi, eyogereddwa ebigambo bingi, kakati ngenda kukuleetera emisanvu relationship eno zeegenze eyitamu ku mmwe abali abalowooza nti no what you're seeing oli mukiraba for the very first time. Naye nga tutandikira wekitandikira, kakati omukyala amanyiddwa nga Senga Acid ennaku zino yali akakalabizeeyo ku Instagram ne ku Snapchat, yali nnyo ku Snapchat eyo, naye kati ennaku zino yadda ku TikTok okwo tuba twebasenga bali ku live. Kati one of the lives yaliko asiinya ku kyokuba nga alina omuwala gw'amanyi Dr. Hamza gwali mu kupepeya naye. Omuntu ali Canada oba bya Kampala abimanya atya, but abantu bakola olugambo, so eyo yinza okuba si ensonga. So oluvannyuma lw'okujjira emboozi eyo nti ayina eyo gy'agenda ku zi trip, atwalayo ekiwala buli ssaawa atava ku trip atwalayo ekiwala, mboozi gye yatandikira. So mpeka clip akatono nnyo nga Senga Acid ate atandikiriza okutema omugambo.
Ulira Dr. Sebunya Hamza tapinga live bawalema olina omusege naye nnoonya obujulizi bw'omusege gw'omusege ngumanyi Dr. Hamza musajja walema oyina omusege ogubeera mu bbaala ogwagala ng'ente n'omunyi otera ogulibisa nezi helikopita ne mugendako eyo ku kazinga naye kikyakutaasizza sinafuna kifaananyi nga bibawe ebyo nga sister wa omusege ngumanyi ulira omusege ngumanyi ne bwe gufaanana wabule gulira enjagala ndifulumye nga muli mwenna Katonda akyali naawe Hamza Katonda akyali naawe naye nuli wallahi sirimba wallahi the villain wallahi billahi wallahi sirimba naye nalinda obujulizi mbulinze lumu sitaani lumu shaitani ajja kuvaamu omuligisa nebu helikopita ne mugenda eyo ku kazinga wanje Dr. Hamza Sebunya wallahi diale ate kati I promise you aka video bakafaananyi we nakalaba nenda kaso yaga emboli sizaawo Dr. Hamza kale tabadde gwe Dr. Hamza ndiwo kutegeeza bino ebigambo your days are numbered olina omusege naye obujulizi omusege ngumanyi odiyo bazimpa nga banyinyonyola naye obuzibu nkyabuliddwa ekifaananyi nga mulimu genda kukifuna ate nja kifuna insha Allah information cannot be destroyed ekifaananyi abaana bajja kuba bakikuwa ekifaananyi ky'omusege I have it naye ekifaananyi tukiina naye twetaaga njagala nga bali bombi omanyi kati ennaku zino nakendeezaako olugambo olutaliiko evidence kuba abantu luba lutuufu naye abantu balwegaana kakati mbadde so bw'amala okutandika emboozi eyo of course social media ebintu nadda bibeera bwekiro basalaasalamu bu videos emboozi etandika okutambula buli wamu mukimanyi nti Hamza mwenzi kimanyi nti Hamza ayina ekikazi omanyi nti Hamza kakiitinga ku Rema kaakati ate wafubutukayo ogubinja gw'abantu abalala ndowooza guyina begwala basenguka ne gufunaga video ak'omuntu atisse ebintu ku mmotoka wansi ne bateekayo akayimba kagenze temuli Rema nga atikka ebintu temuli Namulondo mukwano gwe Rema waba wakusenguwa waba wakunoba Namulondo alina obbeera waawe alina obbeera ku kiddo kya Rema tetulengeddewo Namulondo tetulina mwana gwe tulabyewo tetulina muntu yenna tewali muntu yenna ali connected mu video eyo nga ne bwonayo bw'oyinza okuba nga ogera kumpiwa ne sijjajjizanya tewali video terina kakwate kwonna okuleka nga lwe yali akyaddeko mu maka ga Rema n'agamba nti nno bwe nakyalayo nasanga ebitanda ebifaanaganako bwebiti ekyokubiri bw'okozesa nnyo obwongo it is very hard okubanga Rema asobola okunoba kubanga buli bafumbo ne bafunamu obuzibu naye kiyinza okubeera ekizibu okusiba ebintu mu mulembe guno kyasobola okukola kukwata bintu bye n'afuluma n'agenda bw'otunda ka clip akasinga okutambuza kati akasinga okutambuza abantu n'abantu keboogerako ke ka video ak'ebintu ebiri ku mmotoka n'ebiri mu nnyumba nga bagamba nti Rema asibye ebintu akola ki agenda so awo essaawa zino abantu bonna kwe batandikidde okutandika okutambuza omugambo nga bagamba yandibanga munange Rema yagenze yandibanga omusajja yamulimye naye kakati kuggwali eyo aweddemu amaanyi agamba nti munange kapo yange kubanga kapo ya Rema eyo Bambi naamuze badde tutambuza ekisooka nga buli nnaku enkulu bwe tumanya nti wabaliyo Valentine's Day nga Rema alina postinga bwe tumanya nti nga buli lunaku olukulu Independence Day nga beekubisa ebifaananyi baasooka ne babikola bwemala obbikola ne mwennyini ne muvaayo ne mugamba bannaye nga kisusse ebifaananyi nga bitabuse buli mukolo gubeera mu ggwanga mugwekubisaako ebifaananyi mwatandikira mu Valentine's Day tugamba okay kale Valentine yabaagalana
ne mwekubya ne mudda ku ki women's day ne mwekubya fendu gamba okay lunaku lw'abakyala ne tubaleka ne mudda ku birthday zammwe ne mutandise n'okunoonyayo obunaku obulyawa Dr. Jana ne rumwera ne mwekubya ebifaananyi abantu bagamba nedda mukendeeze ku bifaananyi era naku zino lw'ebyo ebifaananyi baali bakola ki baabikendeezaako naye ngezezzaako okuddayo okudiiginga okuva Rema Namakula lwe yafuna Hamza abantu boogeredde kape ebigambo kiyinza okuba teri kape yasinze kwogererwa bigambo ng'eyo kakati mwe ababaddewo tuddeyo rewind mujjukira nti Rema Namakula bw'amala okuva mu mukolo ogw'okukyala ewa ssengaawe wabujjukira bulungi tuba tuli mu mukolo ogwo omugenzi Seekimuzaata bw'ayogerera ekigambo otuwonyeza bulaavu niga buki busemyekozo omukolo guba gwakaggwa Kenzo n'agenda ku live tulwanisa relationship n'akaaba gavumenti weeyaayo n'akoma okwo n'akuba n'oluyimba semyekozo yenze semyekozo oluyimanyi muluyimba olumulumanyi tuli ku relationship gye tukola ki gye tulwana tetwakoma okwo wadde okukyala kwaliwo wadde ebigambo byaliwo ne tugenda mu kwanjula tuba twakamala okwanjula bwe tuti omanya nze oyo oba mwali nnaku zimaganda bwe baava mu kamera baali nnyo mu kamera awo nga twakamala ova mu mukolo mama Hamza mukyala mweru kati ayina ebyana ebyobuwala ebyamufaanana binama hehe bwe biti kakati bagenda balaba Hamza n'ekiwala ekimu kiganda kye bagamba twabagamba omusajja mufere muyaaye akyo nga tetunagenda n'okwekyo baasooka ne batugamba nti Hamza mufere era ne batugamba nti Hamza yali akwata nsawo z'abagagga simwe baakomukajjukira batugamba yali akwata nsawo z'abagagga era yali akwata ensawo ya Kirumira mbu naye Hamza n'afuna omukisa nga Kirumira wangeye nga ne Hamza waki wangeye n'amuzaala era nga bagamba nti Hamza ye yali akuliramu okubalira abagagga ddiru n'okukutula ddiru zaabwe bwe twavaawo emboozi ya Hamza abadde mufumba ayina omukazi n'abaana nayo nejja okuva tetulabanga ku baana baali boogeddwako obufumbo ne bugenda mu maaso ne butambula ekyobufere tukivuddemu omukazi n'abaana tukivuddemu relationship n'egenda mu maaso Rema n'afuna ne ku budde n'afuna n'olubuto n'omwana n'amukola ki n'amuzaala now just recent actually nga twakava mu mukolo wafubutukayo ekibinja ky'abalooya ng'ekibinja ky'abalooya kigamba bw'abanga Hamza y'abadde ajjanjaba Rema ekibuuzo yatandika ddi omukwana mbu waliyo abasawo abakwana abakazi b'abandi nga bagenza obbajjanjaba nti aba-activist ne babukayo nga bagamba nti baagala Hamza abannyonnyole atandika ddi okwegomba Rema yatandika okumwegomba awo bwe yagendayo n'amugamba Doctor I feel some inching oba yali yamwegomba dda kituufu Hamza ye yali ajjanjaba Rema oba nedda Hamza yagenda okujjanjaba Rema nga yamukwana dda oba nedda bw'aba yamwegomba amaze kumujjanjaba obukakafu tubujjawa nti Hamza teyeegomba kye yalaba ensi eno nno abantu bayinza okukuteekako amaanyi n'owulira ng'ofa sooka ompa omusajja oyo yali activist ng'avaayo atubuulira engeri gye baagala Hamza abannyonnyole ddi lwe yasisinkana Rema yamwagalako ki yamwagala atya ffe tubuuza amateeka omwami ono Ssebunya Hamza yagagoberera omwami Ssebunya abadde musawo wa famire y'abantu bano ababiri okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze obulungi ebbanga eriwerako to the extent nti n'okuzaalisa yatuuka n'azaalisa ne Rema ffe tetukiinaako mutawaana okugwa mu mukwano naye
naye ekituluma era ekitulumya omutwe ffe ng'aba activists nti kyekino ekirudde ebbanga nga kitawaanya abakazi batulugunyizibwa banyigirizibwa batokyalingibwa mu bulamu bwabwe olw'ebintu bye basanga mu busenge eyo nga bagenza obbajjanjaba. N'olwekyo tugamba Sebunnya ddembe ly'okwagala Rema n'okwewasa tekiina mutawaana, naye tuwandikidde ekitongole ekibafuga kiveeyo nga kitubuulidde mu butuufu nga tetunnatwala nsonga zino waggulu, kitubuulire omusawo yayita mu mitendera emituufu kubanga bakubuulira ebigambo bino ennaku 3 emabega, ennaku 3 surprised birthday eya Kenzo, wayita ennaku 5 ng'ate agenda wa mwami mulala ng'ate n'ebigambo bitugamba nti ono ali lubuto, kati kitegeeza abadde ali mu relationship wakati w'omusawo n'omwami gw'abadde alina oyo Kenzo. Awo nno tuli ku bufumbo omu bwe tulwana ate nga bulwanibwa abantu ab'enjawulo. Mbabuulidde agenza okukyala omwami, abadde omwami by then avudde ku social media akaabye akubye n'oluyimba, tuvuddewo ate batugambye omusajja mufere simanya akutuladdiruza abagagga, tuvudde ku mwami mufere ate batugambye nti simanya Hamza alina omukazi n'abaana, batulaze biganda bye byeru bizibu bwe biti birina amahehe. Tuvuddewo omukolo guwedde, kati ate ba activist bazze batugambye baagala kumanya ddala Hamza okwegomba Rema yamala kulabako oba yamwegombera ku stage. Naye kisinga obukulu ezo emboozi zonna ezibadde zigenda nga zijja tetumanya gye zikoma, tetwamanya ba activist gye baakoma, tetwamanya mwe abaatuwa emboozi z'abaana omukazi n'abaana zaakoma, byonna tetwakola ki. Kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna ne musooka ne mukkakkanamuko, awo ne tugendako ne muzi covid awo ofumule mbanga ababuta. Just of recent wano 2023 nga gwako era ne biddamu, era emboozi endala nejja era nga naye gamba Dr. Hamza baawukanye ne Rema era ng'obuzibu lwakiwala. Era awo abaana basooka ne batuleetera bwina awo ne batugamba nti ate Hamza bukyanga afuna bakazi yafunyeemu ono munyamulenge, nti abanyamulenge babeera kisooka babeera bawanvu, baba baayawula, otegeera bulungi nnyo, baba balungi. Ne bagamba nti bukyanga Rema obufumbo bwe bugaana kumenyeka leero naabutwala. Naffe ne tukikkiriza ne bafulumya n'ekifaananyi awo nga bw'otunuulira ekifaananyi Hamza alinga akutte naye nga balinga ab'omukwano. Kwolwo nno twali tukkiriza abaana ne basooka batuleetera bwina awo ne batugamba nti n'emikolo gituuse, ne bagamba Hamza yakoye kale enzirugavu ayagala ku bantu abamunyungufu, ne tugamba tufudde bannaye ate Rema n'amakula tugenda kukukola ki. Era mu baatuwa bwino olwanga omwana wanuupu takuyeekedde. Kaakati mu kifaananyi ekyafuluma mwalimu oyo wali omusajja oyo ow'enaaleemu ennyo oyo yeeyitawo Nalebaani oyo yali mu kifaananyi. Kaakati abaana abaali baagala okkuba ono bakozesa ekifaananyi kyonna ne batabula emboozi. Sooka mpe Katongole yasooka otuwa emboozi eyo ng'atubuulira Rema Namakula oli muyimbi wange, njagala okukutegeeza ono akulumbye ate si kyuma buuma, ono sasi obufumbo tagenda buleka waggulu. Tugamba bannaayo obufumbo bwa Rema nga bugenda, sooka otuweekaawo. Dr. Hamza Sebunnya alina omukyala omunyamulenge munnaye gwapepeta naye era nga mukyala we baamumuwa. Igwe mission eyo yali yaki? Mission eyo yali yakukakanya era ne bakukakanya. Omukyala ono gwolabanga bekuba zigundi, njagala olabe bulungi. Omukyala oyo mulaba ali wakati. Omukyala oyo mulaba ali wakati. Njagala omutune bulungi Rema Namakula kubanga mwanyinazi. Music omugoberera ate ebinakutukako byonna nabyogera. Olaba omwami amuliraanye ono kamusike ngenda mukulaga maaso. Bamuyita yayita Nalebo Mwesigwa. Alina omukyala oyo. Era ngenda kulaga Nalebo Mwesigwa bakolera. Rema Namakula njagala olabe bulungi kubanga nzija nkubuulire yono mukyala
era awo Dr. Muzadde amukoledde birthday ngenda kulaga ebintu ogenda kwewunyanga ne baawo ali n'eri gy'otegedde yono mukyala tunula bulungi omulaba omunyamulenge omanyi baana mbawala naddala abaganda bakoze tutumu mwebuzaabuza omulabe Dr. Hamza Ssebunya kati ngenda kulaga ne bu audio obuwulire bwe bamugambye ayogere oyo omulaba Hamza Ssebunya omwami oyo gwali naye njamubalaga omulaba oyeyita onalebo mwesigwa kamubalage wano mugenda kutya ensi era Rema nkulage nkubulire ebiddako omulaba wano ebifaananyi byanjawulo n'ennyambala ng'omwami asiibula ng'ali n'omukyala omulabye Rema namakula kati njagala olabe bulungi omwami oli gwe nkulazeeko waggulu ate nkulengire ne bu audio ne bu videos otegeere nabyogera wano ne mulabula Rema namakula ne mugamba weegendereze omwami oli gwabadde naye omulaba ali tiimu ki oyo simanyi tonalebo mwesigwa omulaba tiimu muki mubisome ali n'omuja tiimu muwozi kati no ba state agent bakyatambula omulabye oyo si mwesigwa kamubalage wano manyi nze katongole byenjogera omulaba wano ngali ne bamuwozi project yuyo abadde ne Dr. Hamza ku mikolo gyabwe mu hoteli njabalaga tiimu nene mugenda kutya ensi kubanga miransanafu mbaleta information era ne audio ngenda buba play wano oyo Dr. Mwesigo omulaba awo ye yali omugenyi omukulu ku mukolo gwa Andamani Daku ye yali omugenyi omukulu ku mukolo gwa Andamani Daku katongola ayogera propaganda facts kambalage kati kanzireyo era mbalage yono kati nyalemo uliro obutambi batudde ne bagamba ekintu kino kitukubye kimaze otuuka eri bamumira nsanafu era omukyala ze zino audio ze yakuwereza nga yetonda njaalema namakulu owulirize ze zino audios omukyala ze yakuwereza nga yetonda ngagamba abuza ulira yagambye ata Honorable, so sorry, I don't know how I can reach out, doctor, and I apologize to him because really the videos I posted said kila talent you were even kissing my neck. I was saying that we were together, you're holding my hand. Like at you walipo muntu simanya muntu yakaje na kujako na kusala ko atandiko picture obitekayo ngandine Hamza kakwa kusazeyo n'abalala kila kudivine twaliyo banje akavideo ko mu elevator twali wali onkisinga bulungi mu on my neck akalagira dala we are lovers kati sono mutu yavuderi nabo manyera social media people are just bad, but I'm also worried about my reputation, my family. Like I didn't know it would be like that. Njagala muwulirize bulungi Dr. Hamza Ssebunya ebifaananyi bino mubirabye bulungi byembalaze ng'alina omukyalo oyo omunyamulenge era omukyalo ono amwinamu abaana babiri babiri amaanyi ne gatuggwa ne tugamba nawo bugenze nno naye munnange wayitawo akaseera katono wabawo audio ate efuluma nga mu audio oli omuwala eyali ne Hamza nga yeetondera ani yeetondera Hamza nga amwetondera simanyi okuta ebifaananyi n'ebifaananyi okuba nga biraga embeera nga ye n'Hamza abali mu mukwano n'audio naye sooka ogimpe. I'm so sorry, Honorable. So sorry. I don't know how I can reach out, doctor, and I apologize to him because really the videos I posted said kila talent you were even kissing my neck. I was saying that we were together, you're holding my hand. Like ati walipo muntu simanya muntu yakaje na kujako na kusalako atandiko picture obitekayo ngandine Hamza kakwa kusazeyo n'abalala kila kudivine twaliyo banje akavideo ko mu elevator twali wali onkisinga bulungi on my neck akalagira dala we are lovers kati siwone mutu yavuderi
No money social media. People are just bad. But I'm also worried about my reputation, my family. Like, I didn't know it will be like that. I'm going to do just so. I have said you can follow me in the book. Mukwano gw'abaana ababiri gubonyeebonye bannaye. Olaavu gy'otuuka n'ogyejusa n'ogamba lwaki nagireeta mu bantu bannaye. Lwaki nagenda n'entimba omukwano, lwaki sajja wange saamwagalira mu kimugunyu. Kati ebiseera ebyo ensonga lwaki mu kaseera ako abantu kyabaleetera okukkiriza nti kyandibanga Rema ne Hamza baawukanye. Ate nga tetulina bye tubalaba publicly wonna. Because ebintu ebyaliwo towards concert ya Rema si bwe kyali. Twali towards concert yaki. Kati ekimala eggobye mu kibya byonna kwe kutuuka ku concert ya Rema. Tugenda okulaba Hamza bamutadde mu kasenga ali mu kwemola bw'ati n'abaana ng'ani nga Namulondo ali mu ddiira aw'abaana caayi. Awo omutima ne gutuuka ne tugamba era kale tebaayawukana. Era awo Hamza we yanjokera okuva olusiva ku sayidi ani. Oba olaba nnwana nnyo olabanga nga relationship entefunako buti. Kubanga kojja yabala nampa emitwalo gyali 9 gyali mmeke gyayogeza social media obwama. Bana masente zitali za mwezi baluma. Hamza yampa sente ensi neefa. Ensi netandika okumpako obujulizi, okumpako ebirowoozo, omunamawulire w'amaanyi otandika okusabiriza. Nze kati we nkulabira nkuggyeo, bwe mwanzija we mundabira nafa. Oba tutunuulira nno ne bakutama. So awo nno omutima ne gukolaki ne gikkakkana ne tugamba kale Rema namakula bw'abanga ye n'Hamza bali bulungi, now everything is okay. Awo emboozi ezaddako zaali za Rema akabina akajjeewa. Kuva ku share Rema yasi actually twagenda okujja mu share. Actually ekiwala kiye Kinyamulenge we kibeererawo ne Rema ye kaseera ke kamawo sister waafunire ebbinaawo. Najja mu concert n'ali tunyeenyeza oba mujjukira okuva Rema badde takwatwako. Music ne webeera siraagibuka n'azina ate n'akyusa n'akabina. Kakati ate emboozi eneesembyo gye yavudde. Tetumanyi kati ate eno evudde wa but nze ndowooza tutunuulira bintu byonna bino nga gye bivudde. Relationship ya Rema ne Hamza gye bavudde ne we bali. Abalowooza nti no Rema agenda kunoba kati. Kubanga mwezi emboozi ze tuwadde mulimu n'akaseera nze sources ez'omunda zennyini oli bwe yaŋŋamba nti naye ennaku zino omwami yavaayo ewaka. Like any other abantu bonna abaki naddala emboozi y'ekiwala ekyo Kinyamulenge ekyo. Mu mboozi y'ekiwala ekyo Kinyamulenge kiyinza okuba ne Rema yatuukako time n'atandika okukkiriza nti yandibanga akiwala mpaamuza. Era ne wabaawo yatutambuzanga ne Katonda yatonda abantu nga yalutambuza akusanga otu ne gusokoje. Okimanyi musajja waka yavaayo. Munnange yavaayo. Munnange ekyamugjayo kakati kiri kitolinamu ku budde nti ku lugambo nninamu. Munnange nno gyali bwe biti omusajja akola bw'ati. Naye toyogera nti nze nagambye. Ekiwala kyekyo Kinyamulenge ekyo. Naye byonna nga tubyogeddeko. Teri relationship etali emberezibu. Guno omulembe abantu bafuna obutakkaanya nekitegeeza nti buli bafuna obutakkaanya balina kukola ki? Kwawukana. Ekyokubiri omuntu bw'okwata ssente zo njukirako olumu nali nina wendi oli nampeereza ekifaananyi. Nangamba Saimo yali alina bba wa pulezidenti omu yali akamala okuva mu kwanjula pulezidenti asijja mwogera linnya nangamba gwe. Kyogamba bbawo kakireke ekyo. Nangamba Saimo kyogamba bbawo ono naye alinnya Dubai bagira fly Dubai nga ffe. Mugamba okakasa ebifaananyi mbirina omwana nampeereza ebifaananyi. Nga kituufu ye musajja gwe twakanjula abadde mu fly Dubai. Naye nawe namaana ne mubuuza owaayi. Walinnya ennyonyi yo
abalinnye ennyonyi endala obafiirako ki? Kakati omuntu ng'osasudde ssente zo n'ogamba nti ogenze Zanzibar, n'ogamba nti ogenze wa yonna gye mugenda ku buzinga, naawe olina obwenzi bwe obwakututte. Eyagenze mu bwenzi bwe omufiirako ki? Woki bagamba nti what happens in Vegas stays in where? Kakati gwe eyagenze Zanzibar n'osanga Simon ng'alina gw'alina Zanzibar nga tafaanagana gwe wasembayo okulaba, lwaki obijje Zanzibar n'obizza e Kampala? Ekyokola njagala abazungu. Waliwo omwana yagamba waliwo omuntu akuteresa ekyama n'oyiranga ofa nakyo. Kyaliwe ng'alina girlfriend. Kakati ono agenda ejjinja, agenda bibye. Agenda otuuka ejjinja ng'alengera akawala. Katono nga ka girlfriend kakyaliwe. Kawanvu nga kakyali n'atabifaako. Kati because baali mu kifo kye kimu agenda okuddamu okwetoolooza amaaso n'agakuba kawala ne gaayi omulala, naye nga gaayi si yekyaliwe. Akawala ne kagenda. Wayitibwa eddakiika ngeezo 5 ne kakomawo. Ne kamugamba tondabangako, sikulabangako. Bakomawo e Kampala ng'akawala kalina ekyaliwe. Naye nga buli wafunira akawala bw'ati ajjukira ebyali ejjinja byali kulafutaazi, ng'ajjukira ebyali kulafutaazi, naye nga tasobola kugamba kyaliwe nti oyo gw'olaba akubiyita. Ate ng'amanyi buno obwala obulina omukwano gw'omupa nga buli gwekakikola agamba bannange n'ekyo kaakikola omuntu kulafutaazi. Kakati bw'osanga omuntu awantu nga yeetisse gw'omanyi kyoba alina ddiru gy'agala omuferamu, naye nga awo kawaalina okuyita. Kati ebintu bye musanga mwolire. Now I'm just giving an assumption. Let's think, tukirowoozeeko nti kituufu. Waliwo eyali gye yali n'alaba Dr. Hamza ng'alina ekiwala. Bw'aba nga Dr. Hamza tasobodde kubeera na kiwala ekyo Kampala, kitegeeza tayagala bintu ebyo bibeere Kampala. Lwaki mubireeta ate e Kampala okwagala okutankula obufumbo bwa bannammwe? Bannaye amataffaali agazimba relationship nnaku zino gaggwayo, agaliwo ga bbeeyi. Kati nasembye ofunda ettaffaali lisimba relationship buli ttaffaali ya $5,000. Relationship yeetaaga amataffaali $1.5. Tandika nno okubalamu kuzimba relationship oba ssente ezo nzikozese nzizimbemu emizigo. Ng'emizigo gireeta ssente nga oba ogitadde awalungi buli muzigo mugumu ereeta $20,000. Nga relationship etwala $50,000 buli mwezi. Bana temutabula relationship. Kubanga relationship buli weemenyeka okugizza kibeera kizibu. Naye nga ffe wano we are here to tell you this relationship is here to stay. Teina gyeraga. Bw'ebanga yasobola okusurvivinga bano sima abalwanyi kakati Uganda ejjuddemu abantu abatalina byakukola. Kakati gwe ofubutuka otya eyo? Wakali nga tetunnagenda ku kye baakola eky'obusiro ekyabalwanirizi b'eddembe ly'obuntu baagala okubannyonnyola, oba omusawo teyasooka kulingiza mulwadde amuwase. Kuba waliwo ebibuuzo ebireetebwa nti omusomesa awase yali omuyizi we aba yamukwana ddi? Nti yamukwana amaze kusoma. We yasomeranga yali tamwegomba. Kubanga omusomesa yawasa omuyizi we aba yamusomesaako, ekisooka ebipapula by'omuyizi ebyetaaga kubeera record. Asobola okuba nga yafunanga 90 nga yafunye 60 nga master alunda kantuke ayagala kayite. Naye akati n'omulwadde n'omujjanjabi kisanga Kampala. But that is it. Rema Namakula mumugjeeko engato, temuteekako maanyi mangi. Amaanyi mugateeke kuzimba relationship zammwe. Every relationship erina its problems, so temusaako maanyi mangi. Like any other relationships, buli muntu yenna abamu ne issues ze, but at the end of the day bamalizira ne bamala ne baddingana. So mubawe obudde, let them reconcile, because at the end of the day Rema wayawukana n'amuzani abadde amwagala. Oba Hamza wayawukana ne Rema ani abadde ayagala Rema? Amusobola. So mubawe obudde batambuza relationship yaabwe yeeyongereyo. But other than that,
we are here waiting. So tubale tusaba Rema mwefule nga abagenda for shopping, mufuneyo abakuba ekifaananyi nga muli mwenna. Relationship zino za public ino nazo ziyina ebizibu. Kati osobola onnyigira omuntu nga muli ba public figure. Abantu bamanyira obbalaba awamu, musajja n'akunyiiza nno. Ogenda okulaba bituuse mu mawulire, wadde mwanyiize nno byammwe, ogenda bituuse mu mawulire. Kati ng'olina okussa amabbali ebyakunyiiza, omusajja byakunyiizizza ate musooke mulwanagane ne public. Omanyi kyekitegeeza kusikana muntu ng'obadde okyamunyiigidde. Omanyi Katonda yatonda olusirika. Olusirika obanga waluwandiiseko lisiiti ya wiikisi 2 okunyeeguluka ziina mumalako ggwako. Omuntu alina okukolerera ennyo okulaba nga toyogera naye. Ne kati mugenda maliza oli forced okuva mu lusirika kubanga abantu boogera. Mubeere bulungi mweraba. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984.